Weewaawo muli mutya mwasibye mutya mwasuze mutya buli omu okusinziira wagenda okutulabira oba watulabira olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo n'abalabi baffe wamu kyemanyi muli basanyufu nabagamba nti ngenda kubayigiranga mu nsonda ne mu nsonda za Uganda ate n'ennyonyi tugenda kuzirinnya ng'era tufeffeta twagala kumanya abantu abakoze ebirungi mu sitayire ez'enjawulo nga oli oba muzanyi wa firimu oba muyimbi oba muwandiisi oba komediani byonna tugenda kutuukayo so olunaku olwaleero ndi ne muganda wange mubadde mumubuuza nti yaddawa abantu abasinga babadde bamanyi nti sebo wagenda ku kyeyo ndi musanyufu nnyo okumiitinga nzeko jampaata nga bulijjo era bakatweyingako subscribinga ku YouTube Fezo Promotions tusobole okutambulira wamu sebo buuza kuba tulaba weyanjule abatulaba muli mutya mikwano jange abawagizi baffe abawagira muziki w'abana Uganda nze Umaru Mwanje owekyejo omwana wa musajja TV enyumira TV omupiro owakadi Umaru Mwanje wanji obulamu bugamba butya obulamu bulungi ng'obuzo obadde mu ggwanga obadde muhijja mwendi naye era omuntu akufollowinga yasobola omanya wuuli abatufollowinga bo balowooza nti wagenda mu Amerika balowooza oluusi wafuluma naye waliwo abayimbi ababa baafuluma naye omuntu ataafuluma omuwulira nga mu shows abaamu so wujja obuliddeeyo kyekiriyo wonna kuba ngambye mwoli muno mu ggwanga kyekikubuuzizza wadde abakwagala bakulaba naye naffe watubulako abamu essira kati nga bw'onnoonyezaako era onnoonyereza mu kifo ekituufu banga wano wentendekera abayimbi otendeka n'abayimbi nina bandi bagiyita Legacy Band kati Legacy Band eyo mulimu abayizi mulimu n'abakoze eki n'abayizi newenjogerera wano DJ Kikofiira ajja kukola wano practice waliwo abayimbi bangi kati bajja ne bayiga okuyimba live music omanyi okuyiga okuyimba live music nakyo kirala ne bana abakuba ekisidi nabo gye bali kati tubeerawo ninawo bayimbi bangi bayitira wano muvubuka yayimba Nancy Kombi biki naye wa mu bandi eno nawulidde alina n'ekivu era nze kakirimu nzakirimu Umaru kyongamba nti mu bbanga lino lyomaze eno obadde totudde abaana bangi tafaaliri nze no nali mmanyi oyimba abaana nga 10 leka nga bali mu ngalo zo ng'obalera ojja balabako wano bali mu kujja bangi abo naba Nancy Kombi kati Nancy Kombi abeera Masikalungu naye buli lwasanda ajja abo bonna boolengera eri bonna bayimbi bange kati mubaamu ntendeka mubaamu abayize benteeka ku stage abatannaba kuyiga bagenda bayiga mpola mpola era abantu bangi nnyo abajja wano ne bayizinga nzize kuyimba live music abamu ne bagenda abalala ne basigalawo mu bbanga weebaleteeka ku nsi ettafaali eddene bwerityo nze nali mmanyi nti weeyimbira olisinga artist bamuyita solo artist ng'oyimba bibyo olina n'ebbandi oweza n'abantu 10 Umaru Mwanje yatandika ddi endongo era ani eyamuinspiringa natandika okuyimba kwange okuli official natandika okuyimba mu 2005 myaka nga mingi oluyimba kanyenye nga akadde kanakutegeeza munnange babe oluyimba olwo nalukuba nga nsoma awo ku Biraali ebwayise wasomerako ku Biraali Biraali awo ze we nasoma paka S5 ebwayise kitegeeza Umaru n'ebyeddiini tebakulimba mbimanyi nnyo kusomera Qur'ani naawe ne weewuunya wooli awo za hadiisi n'ozitu nenzibawa abantu bayinza okulaba mu ne balowooza nti Umaru n'ekyeddiini n'assalaamu alaykum omugenzi ba Sheikh Muzaata baatusomesaako wali omanyi physical boot kiraasi mwetutu bwana yali asomesaawo yali asomesaawo kati we natandika nga bwensoma bwe nakuba oluyimba olwo olwasooka ate ne lukwatirawo oluyimba kanyenye nga akadde naye
abamu nga bagamba lwa mayinja lwa mwana ngenda kuteeka waawo lulwe si lulwe era abasinga bamanyi nti yakuinspire nga naye ate ene ojja bitugamba naye nga ni myaka nali mu 17 naye nga ngende wakatandika okuyimba ku myaka 17 ng'oli musajja gwo nga nsoma olwo oluyimba nalukuba bajjanga abannoonya okuyimba okunonobatwale ku sho nga basanga njoza bintu waka amasowaani ng'ate babewako bagamba ebyo nga njoza bintu webula lunaku lwange lwakusiimuula nnyumba nga babapaakinga amamotoka awo bannonya nakubakuyimba nomala okwoza n'abako n'okola ki ne bakutwala kyekivulu kye baatimbye ekibiina ekyo wakiwulirako ekibiina kye bayita BUD production Harriet Kirumira kakati nga kyekivulu kye batimbye mukama wange n'abantu abo ojja kumpa amanamba njagala banonya gabamu bamanyi baafa Kirumira yabivaamu naye era abeera kyankwanzi tujja banoonyaako bonna wonna b'olinako ennamba nabo tunyumyeko okwo nabo tubategeeze nti abantu gye bali batemya buki bukofu so oŋambye nti okola akade mu myaka 17 awo akade lulina mileage gye lwakuwa lwe rwandeeta oluyimba lwakade olwo lwakwata nnyo mu Central Buganda muno mu Bunyolo oluyimba kanyenye nga akade by the way sigenda kati mu shows ne batalunsaba nakati abantu bakyalusaba kanyenye nga akade kanakutegeeza munnange libonoowulira kakoona ng'omanya nti gunnumya omwoyo olwo oluyimba lwakola nnyo ate lwe rwande era lunasookerako kitegeeza mu nnyimba zo lwe lumu ku luyimba lw'osinga okwaba waliwo omanyi ennyimba muziwandiika naye waliwo ga nti nze olwo lwe rwandeeta naye ate olusisi lwoba osinga okufiiringa ku mutima naye lulwandeeta ne lungatta ku bantu abamu by then walinako bandi mwoli welwamala okubotola akajji okuba akajji wagendako mu bandi yonna eyo omuntu emu oba bandi yeeyo ya Kirumira nasaba nga sinnaba nakulukuba nengenda nensaba omulimu awe bwayise kwa Pyawazi ye kyali wa Pyawazi babijjawo kati wewali Taski supermarket kati awo nensaba bwe nasaba ne banzikiriza bwe banzikiriza ne twali abaana nga 24 ne tukola interview nempitamu nze ne wayitawo n'omugomo omu akuba jazz bamuyita Kamya akyaliwo kakati bwe tuyitamu ne tutandikira kayimba kamu naye nga bakuwa n'oyimba muoyimbira mu namba 3 bw'omumala ne musitula emizindaalo mugiteeka ku mmotoka ate n'ogijjako kuba kwammwe naye nabulalamu emyezi nga 5 ng'ekyo nkigumidde ne bantwala mu studio Dr. Tina ankubira alubamu eyo yakanyenye nga akade yagikubira free of charge bw'amala ogikuba yagenda agitunde nga mukkirizaganyiza mukama wange yamulaba n'amugamba nti oluyimba balukube alubamu ennyimba era yeyazikyuzinga Dr. T bw'amala okyuzinga alubamu yange ennyimba 6 ye n'agenda n'atunda alubamu eyo wa Dick production Dick naye mujjukira bonna bakyaliyo balamwa Dick production yafa kama amusonyiwe era alubamu n'agitunda obukadde 6 ye najjako sente obw'ebiseera ebyo ndowooza sente mpitirivu n'ofunako nze mukama wange yambuuza kiki nkuweeko mmeka ne muga nze njagala yongera airplay era ye kye yakola alanga luyimba kanyenyenga akade n'alutuma n'ekivulu kiramba era ekivulu kyakola bulungi wonna we mwagendanga Wumalu olwava mu BUD amangu ago yatandikirawo kiki oba yasooka n'addayo mu kusoma oba abazadde bamugamba nti sooka omalize okusoma oba wakola otyawo nga wakubonga nti omalamu emyezi nalukuba ndi mu S5 nze siva mu bibiina ndi muwulize nnyo eri bakama bange kati ekibiina kye natandikiramu era nnyini kyo ye kennyini ye yankwata nze ne Kirumira ne tugenda ne tutandika revival band olwo
muno omwana wa musajja oluyimba lwafuuka ekiralo kala abasinga bamanyaawo omwana waani TV y'omuddira ennyuma kati ate awo bali leeti waliyo oluyimba Nabbi Mpaayo Akafo obwa Nabbi omusajja olwo mbadde ndujjukidde nalwo nali mukyalo ndujjukidde olwo mwaka kyawa kati 29 Nabbi Mpaayo Akafo ng'osajja kudde ndowooza n'okusoma okumaliriza nakoma mwezi 5 awo saddamu noyingirira ddala ebidongo fule ebidongo kakati 28 mukama wange aŋŋamba tugenda kukwatagana ne Pastor Yiga nti waliyo omuyimbi we omuwala yayimbye akayimba eggwanga lya Uganda lirabiseemu Nabbi omukazi kakati eyo gye tugenda nti tukwatagane nabo bo babadde bakubirimbira mu church bwe baneegatta naffe abadde bayimbira mu nsi olwo tutalaaga ebyalo ne tugenda nze yatukwata nze ne Harriet Kirumiro oyo okubiranga ku ssimu n'atutwala ewa Pastor Yiga era bwe yatuuka eyo ye yafuuka ne manager yali manager wa BUD yafuuka manager wa Revival Band mu 2008 kati bwe tutuuka wali oluyimba tukikozeeko twatandikira Nakifuma Mpigi tugenda olaba nsho zikwatayo abantu nga bakola bati bajjula awo Pastor Yiga kwe kubuuza okugatta ekintu kino obulungi ani asobola okwata oluyimba ani asobola oyiya oluyimba olukwana Magi Kayima bamuwulidde Nabbi omukazi naye ani asobola oyiya oluyimba nga lumukwana n'akwana Nabbi nenkuyiya oluyimba olwo obwa Nabbi omusajja bumpe Nabbi Mpaayo Akafo ndumanyi bulungi ne tutandika olwo okubanga ekintu kigazuwa tubadde n'oluyimba olukutte kumpi lubadde lumu nga lwe luli ku ggwanga lya Uganda katufunyeeyo n'olwo waliwo omulenzi yazze ng'amukwana abamu era nga engeri video gye zitaakeeranga Mayinja ate yakoze oluyimba ne Magi Kayima ne tutandikirawo Revival Band ate awo n'etandika yatandika 28 litutandikawo okutalaaga kakati mulabi waffe omulungi tuli ne muganda wange Umaru Mwanje abamu mwamumanyira eri Mpaayo Akadde ate waliwo abazze wano ku Mpaayo Akafo awamu TV ennyuma olubwomu awamu omusajja wani omwami wa mukyala so yakatwengako subscribing liking following atukyanyumyamuko naye atubuulire gye nvuddewe omanyi abantu mubalaba wano omusajja n'anyuma n'akola ki naye ng'ayise mu bingi so kakati ongambye 28 Revival Band yetabuse Revival Band Umaru wewandiikira baba kuwandiikira bampandiikira ekyo ngwe soso kiwulira ko oyogera amazima onya abantu bakkiriza nti bamuwandiikira nze ennyimba ezimu bampandiikira ezimu mpandiika katulimba lwa Nabbi Mpaayo Akafo lwonna lwange ebitundu ebyange n'ebya Magi Kayima mwatuula wamu ye gyali mwali mu ggwanga oba yafuluma ali mu America naye muwulizaganya oba mwe tuwuliziganya kirungi nnyo kakati ennyimba endala kanyenye ng'akadde lwange naye sisobola kugamba nti nze tebampandiikirako waliwo ababyogera okugamba nti bampandikira mbu yakiraba mbu kyakunafuya nnyo kyakunafuya kiba kikuyambye okukyusa ideas kuba oyinza okuba muwandika ng'owandiika empandiika emu naye wogendako eno n'ogenda ekitegeeza then n'ojjamu ekintu kimu kati so we mukola Nabbi Mpaayo Akafo n'olulala luyimba kyawo bandi olwo eya Revival kati mwokubira buli kimu etandise wagendayo nga gwe omuntu oba walinako abantu wano noga nti banaye ngabo awo olwo Ligase tennaba togimanyina kugimanya nti eriggulwa nawo Ligase njitandise 2023 juzi wano so kati awo tukubye 28 mukubye ne Magi awo mu Revival omala mu bbanga ki era waaliwo embeera embi oba wagamba bugambi nti kati nsajja kudde akezimbira tekaba kato nze ngenda bwegga nti nze siva mu bibiina ekibiina ekyo twakitandika 28 esebo
twakoleramu ebintu bingi anti Kirumira yatuuka n'atulekawo ne tunoonya bibuuza najja era bibuuza naye n'atuuka n'atulekawo akyaliyo mu ndongo bayawumula bw'omuyita agenda n'akola naye nga kati abeera sayidi zeeyo Bombo Kigoogwa kati bibuuza naye bw'atulekawo owulira challenges ezo ate ne tuleeta Bena ow'Ekibaati onkubyeko ekibaati awo ne tukolaakolayo kati ate ow'Ekibaati bwe yajja bandi ezzeemu awo ekola kiralu nnyo kubanga oyo yali akubye Ekibaati waliwo Mage Kayima nange nga nkubye ezo ennyimba omwana Musajja TV yo mu kisenge bandi n'enyuma bulungi tugendako ku Baati Valley ne tukola ebivuluka bikkuse ne bakayimbira biki ate awo 2014 omukulu aleeta ate contract simanyi yamuwa magezi contract nga za 10 years nga ze mulino signing ze tulino signinga wabayinga idea oba wagitya nze eyo yeyanjijayo olwansonga yali egatta onazze eyazze leero nange amazeemu 6 years akoleddemu ebirungi atobye akoze atya nga tusayininga one agreement era byonna n'ebirimu byonna bifaanagana ng'eyakayiga okutambula n'abatambula edda muliire ku sowaani emu munaabire ku baafu emu ne mukama wange pastor galimugamba nti kino kinyinze ndi mukazi gw'okunkumuddemu abaana baana kati katugambe 6 kuba buli mwaka tulubale mwana kakati ate oŋŋamba munsayininga oba ndi mukazi wo eŋŋamba nedda n'alibadde sisayininga nabali baana ate bapya agamba kati oyagala ki tukole bwe tuti ayina bye yateekawo nga ndaba tebikola ki nga tebikolera kusayidiro tebikolera ne mugamba kiganyi era contract ezo olowooza zaawe tezaawe zadde emyaka 2 wano yakubanze namuvaako 2014 bandi 2015 neyeekuba ennume y'ekigo neegwa era awo we yakoma kitegeeza oyagala kuŋŋamba nti Omar gwe wali okwatiridde ekintu ekyo kuba wavaayo sikwatirira naye nakira nga kyali kizibu nnyo muyimbi tayimbira ku mugwa muyimbi muleke ayimbe its talent asobola nga bwe nagumira emyaka egyo 6 n'embaawo abeere ng'ali ku siniya ng'ali bw'ati bwe nali nsobola era obbeerawo n'emyaka 10 nga siri ku bufuge kuba gyali gibula yeena kati olwaleeta kino n'akuma omuliro mu kisaka ate ne gumulemu okuzikiza bano abajja bo bajja ne basayininga bajja awo naye ne zibalemerera abayimba byankukutu bajja Ndugga ne bajja neera wanuya ogenda owulira nga amateeka agali muli bagamenye ne bitabukatabuka bandi nevaawo nesasika kati bw'ovaawo mu revival ne weddira ku bibyo n'oddamu n'oyimba n'osigala ng'oyimba mu revival band natandika nasooka n'enkubaawo oluyimba lwange baluyita olwozeemu obwa singa oba solo artist ku baami n'abakyala wanaani asinga obwezi ndulumanyi kakati bwe mmala olukuba waliwo mukwano gwange eyandaba nabeeranga naye musumba bamuyita omusumba Bright Muyingo abeera nnyo ku Bukedde okwo ono ow'omu Lubijji gwe baali bamenyedde ekkanisa omugezi wa Gere Peterson president yabamanyi nnyo kakati tukwatagana naye oganze ngenda kumanejinga ebintu byonkolera birungi kakati olwo tukwatagana naye oddamu ofuna contract endala oba gentleman's agreement era okuva olwo nakati ndi naye nze nagamba siva ku muntu Pasa Muyingo mukyali mwenna bwe muti butereevu era bino byonna mbikola ate ng'era nsinziire emyaka giba emeka emyaka ti 2015 nakwatagana naye ye 2016 paka kati myaka mingi ku gentleman's agreement tewali mpapula tewali biki mukwano gwange mubikola bulungi tewali buzi my brother tubeera naye kyenyezo okugamba kati wokuba oluyimba olwo ku ani asinga obwezi abakyala
kati ate ye kweyakwatira ennyimba ezo ezaddako zinina ekyejo swetimula kanjiwewo omubiri nange ezo ennyimba zonna nzikoze endi eyo kakati ewa Pastor Muyinga era gye nsinzidde okola projects ngezino nenkola Legacy Band ozikola oli wa Pastor Muyinga takulinaako obuzibu era agimanyi Pastor tukutumiddeko kyemanyi bajja kati bamutaginge bamugye Mumalu saawa zino oweze ennyimba mmeka toto y'ennyimba audio yekka nasooka kola albums nasooka obale albums 2 ennyimba 12 buli album yakade nenkuba n'album bagiyita tufulumya nnyo kakati ezo album 2 nyimba 6 natandika okuba single nga nkuba Nabbi Mpaakafu Nabbi Mpaakafu awo TV omuddiiro mwana wa musajja ani asinga obwenzi n'ennyimba endala awo nnyingi mpeze ennyimba eziwera ngaana mwalo oweze ennyimba kyogamba abaana bano bonga nti oweze 10 ne baba tebazosobola okuba shono ogimaliriza abantu ne baddeeka nga tewali buzibu nga teri anyambyeko nga weebali kwagaliza manya abantu bamu ababeera n'ennyimba ezo ataga nti abaana njagala nja kyekubira ekivu naye okubanga nti owaayo abaana kitegeeza ne ku show nga tonnaba kutuuka kyemanyi gwoggala omukola abaana osooka n'obawa platform ne bayimba ne bakola ki ne bakola ki mbawa n'opportunity okuyimbako n'abayimbi abalala babategeere si kubaggalire no muri gase kati Easter twalina Molini Nantume wali emotundwe kakati ate kino kyentegese ekya Nancy Kombi mulimu ba DJ Kikofi era agenda kujja nakole practice mulimu Charles Sekyewa omumanyi bano ba Sekabira Nanfuka bamuzibe bonna tuba nabo ne Sekyewa manyi yanyimbira kali kaabwa keddedda mukyala zuukuka kanyimira nnyo kati bonna abo kugamba bayimbi nze mbawa opportunity bayimbi mbawa opportunity kati Nancy Kombi mupya Nancy Kombi aneegaseeko mwaka guno ogwokusatu Nancy Kombi tetwalutegeerera yalina embira watambula wamma kati mu gwokusatu najja naŋŋamba mukama nge nzize wano nti bandi eno njiwulira nenzize njegatteko nga tennagaggawala anambuulira obuzibu bwe naŋŋamba ndajjanye ku bayimbi bangi naye nga bankuba kikono nembagamba banange nange muntegekereyo ka concert nnyimbe ewaffe nga teri akola ki amwanukula nemuga ngenda bikkolera bwotyo bwe wamugamba nga tewali lupapula nti nange neewuunyiza ngenda bikkolera kati tulina we tuwandiise era byonna ebyo byonna byenkoze kutimba waabwe kola ki kumugattako abo bayimbi byonna mbifinansinga ngenda bimukolera na mutima gumu watali agreement nofunira wouma nenfunirawa kyetunoonya mu kasente osobola okukakwata tewabeera buzibu akasente tekakuyitako kyetunoonya mu nsi tunoonya mukululo ng'era bw'owulira erinnya Legacy bw'anaabanga bwe nnaaba wakumufunamu n'amufunamu bwe nnaaba nga mukoledde bukolezi bintu n'agenda it is okay nkikoze na mutima gwange kubanga nange bankolera na mutima ki wanje abayimbi ngaggo bakyaliyo mu Uganda abantu nga bakuba emikono naye nze ndi bwe nti kyoba omanya nze mukujja nkugambye Dokita T yalikodinga alubamu namba bwerere Dokita T tukutumidde baba webale kakati nebino ebiwa pasita yigeze ennyimba ze nasooka okuba mweze mumanye zisinga ezayaka nali sisayininze gyentomaniza yabinkoleranga ki bwerere yes kakati bwebanga naweebwa buwi lwaki siwa buwi lwaki olimala muteekako muguwa kyayininga wano sijja kubikolera olina yettaka leta ekyapa wano mumanyi okuba akaji ng'oyitidde wano n'odduka nkuwadde emyaka 10 nga nkusayinize era Nancy Kombi yazze nga sente ze tugenda okola olinako 2% nabo era ne bagenda
nga nalimba koleddeko naye tekitegeeza nti ate ono omutereka emisango gy'abali bonna abaagenda. Muganda wange omutima ogwo omugavi Mukama yeebale gukuba bakama bange. Mukama yeebale gukuwa abantu sibangu ekirungi kyenjogerako okimanyi. Si kyangu. Okimanyi. Si kyangu. Olaba gwe olina abayimbi naye oluso oyinza omukubira akasimu. Abasinga bamanyi oba yampadde ki. Abalala bagamba ye yabyetegekedde oba ffe tumuwerekedde. Naye ku buli kimu era singa ajja wano kikoze bubi nga tannatuuka naye waali mugjeeko okwo. Wanaatuuka wendi wano. Wanaatuuka tujja kwogeramu ne DJ tujja kunyumyamuuko ate engeri gy'alina ekivvulu ne tukiteekayo naffe ne tuyisaamu tewali buzibu. Kakati Wumalu ongambye nti Pastor is it Muyingo? Ongambye gy'otandikira Ligase n'ebirala. Mu baana be yali nayo ku nnyimba eziri fuule nga asobola okugenda n'akuba naye ne oba nga togenze. Owezaamu bameka? Mpezaamu kati abaana nga 15. Wumalu bana 15 beŋŋamba nti kati nkuwadde neekakasizza. Wanji? So nsobola mpeza abantu nga 15. 15. Abayize beneekakasa nti bano bo bayize. Ate abamu balina kati audios abalala videos bazikutte. Bamanyi kye bakola. Oweza video meka abantu bagamba Wumalu takyatukolerayo video empya tetukyaziraba. Tali ku mikutu. Emikutu gyonna ogiriko? Ogenda nononya n'emikutu gya mirundi 3. Ononya Wumalu Mwanje official. Nononya Wumalu Mwanje ow'ekyejo. Waliwo n'endala eriko Wumalu Mwanje backup. Zonna ozikwasaganya zonna zizo? Ebbiri bazikwasaganya emungi baako eya Wumalu Mwanje official. So buli kyenkola kyonna eyo kibaayo. Oweza video mmeka sofa kati? Audio tuzirabye oli 40. Video nteeka okuba mpeza video nga 15. Audio n'omulala olinze ky'omukola? Audio walijjukira waliyo ennyimba ezimu nga zaafulumira ku alubamu. Waliwo ennyimba ezimu nga audio yaliwo emabega ng'olina okuddamu omulini walinge olukole. Waliwo kati n'ennyimba endala zino empya. Omanyi kati kankubulire ekisaawe kino kyatabukamu ne kigwamuuko ku nnabe. Tyokola video bangi nnyo abayimbi kati balina ennyimba empya. Naye industry yatabuka. Yakubala toduma nayo tekyaliko nakubala. Chances completely industry yafa. Ate Wumalu bw'oyogedde bw'otyo? Anti nze nkugambye naye bw'obaako owookubiri Mungu wayanukulidde abakugoberera nyweza mbanywerezaako kunywerezaako ekibinja ekikugenda n'ekyo kisigale nga kyofollowinga kati abantu bye bali ku bingi bye bagoberera bingi biyitiri buli seconds oyayogera ekigambo ne kikwata osinga oluyimba mbutuufu ng'olusi tekiriimu na kati kapo mukwano gwange tagenda launchinga Sebaavuga Sebaavuga seruyimba kyali kigambo kati kyegambye nti ekigambo kati kisinga oluyimba okola tulowooza ntalina luyimba lupya luyina tebakyabiriko abantu tebakyali ku ebyo buli katikitiki twakola 2012 omwaka gumu nga gufulumiramu hiiti 2 omwaka gumu 1 katikati kankolage mwe mwafulumira bakoowu mwe mwali bibuuza mwe mwali kisumuluzo mwe mwali oli wange mwe mwali omwana waani mwe mwali sigwa jjajjaawo mwe mwali gundi okuze owulira ennyimba ezo kyokka sinnamenya za balasita omwaka gumu nga hiti zibama ng'omuntu anoonya kyanaawuliriza matune gabula kakati omwaka guggwako ng'ekinene nnyo mubaddemu ne hiti emu naye nga tetegeerekeka ng'ate Sebaavuga kyekitegeeza nti tebayimba gye bali bakuba ennyimba baziteeka ku mikutu gyabwe ennyimba empya bazirina naye ng'ennyimba zigaana nevaniza alina olupya n'abalala Semakula alina olupya nange erina olupya naye ennyimba tezikyayitawo ogenda okusanga nga waliwo ku TikTok yayogedde ekigambo nga kyekitambula kituufu oba okyalya olanga kayimbako okalanga ne wabaawo ekiwulire nekirambula ku TikTok ate ekiriko ne bagenda n'ekyo
kwegamba ensi nga bwogambye yagwamu nabe weevu ziringa weevu empewo gye bafuwa gye babeereyo okubasikayo okubazze oba otufulubiza akayimba akapya Parrot naafa gundi tamuyambye omwaliro gye muba mwakamala omuziika ekizimbe ne kigwira abantu wa kale kakati atuze ku kizimbe ate aniita Amongi kakati ogenda owulira ng'oluyimba lwo tebalwogera boogera aniita Amongi kyovudde olaba nga kati omuyimbi ojjala ng'alunkinga kigambo nayogeddeyo ekigambo ne kikwata kankwe nekwatira tewalaba pulezidenti ono boogere nze pulezidenti nze namulabiraku ekyo ekigambo era ne mumanyi okwo oba ayina byazannye nze saakumanya naye nze nategeera ekyo awo bakwata akakomando neggwanga lino linyoomeddwa baagala kati eggwanga we lyalaga era ssebo kwolwo nga togenzeeyo okwo kumubuuzaako tebakumanya pulezidenti ow'omuntu wa wansi ate omugenzi omugenzi kati nze nga nze awo we namumanyira awo naye atajja kugamba nti firimu industry ngikoze eki agikoleredde ngiruddemu ng'ate nzannya naye nze namutegeererawa awo kati olaba akadde ako yali omu ku baliko abakola ebiriko ku TikTok abagamba nti alonkingira wali muntu yaliko kagende ndabe ku pulezidenti kakati industry ne yaddaawo kati gwe bw'oleeta akayimba leero kakati kadongo kamu amanyiwa Allahu akbar awo manyiwo nze kyova olaba siyimba kimu ezo ennyimba ezimu za kadongo kamu ze nina ate nina n'eza bandi kubanga generation eno weetuka ina ebintu byegenda egoba oba oyagala oyina okukyusa obwongo bwe tubanga nga okuyimba luli kwalimu n'okweyanjula teweeyanjula by the way okweyanjula okwo pastor Iga yali akugobye ffe waffe terwakwe oba oyimba kadonka weeyanjula biki abantu bamanye ku nsonga bwendereka engoye mu keesi tukira ku ki kitegeeza engoye teziba zaki obudde weebuli bweyanjule abantu bali bati oba wakeeyanjula ne balutema byesinga egamba katugendeko so ladies and gentlemen bala tulina Umaru mwanje musajja wange nze namwagala kuva mabegeyo manyi ndi musajja wa kadongo kamu nnyo era nkubulidde mbasajja bali abaafa basudde awo nogatako kafero ne Sebatta okujjako n'omusajja wange Segawa balemeddwa okwekolera era oyo naliko naye nembeerako promota sebo naliko promota wa music emabegeeyo ng'era tutambula naye mwebale ekisinga nze okunsanyusa ku nnyimba zo oli musomesa wa ggwanga sirabangako oluyimba lwolubaliawo nti kyekiyimba bakijjeko ate era ne music ono gwe music wo anti ogambye nti weevu weeri naye zakuteekako n'ekikopo kyo ekya caayi awo oba n'akamere nogamba bannanki omwana wa musajja negita ndindo omwana omanyi osuna gita manyimu omanyimu naye tetwaziteekangako nnyo amanyi bwe tutandikira mu production zino eza bandi tebabifaako nnyo era ennyimba Pastor Iga yazisunanga jita nga ffe tuyiiya yali amanyi osuna jita yali mukubi wa jita nnyo tomanyi yali muyimbi ebigaana bugaanyi n'agaakansu ne mwendo kati Umaru mwanje waba tali mu music akola ki nina emirimu egy'enjawulo oluusi amaduuka nina edduuka awe Kawaala nina edduuka awe Wakiso oluusi mbeera mbimonitalinga kati ate obudde bwange era obusinga mbubeera nnyo ne Musumba Bright tinina bye mukolera naddala ebikwatagana ku social media bintu by'amasimu ebyo kumuyambako mu ebyo era lwesiba naye luba lwa Sande na Lwakusatu ezisigadde mubeera bwe mututi kuva ku ssaawa ze tutandika obba naye paka lwe twawukana ntunyuse buli omu addawo we
Okay. Olina luyimba ki kati wadde ogambye nti weevu nnyingi omuntu afuna naye kyemmanyi olinawo nnyimba ki eziriwo nga 2 oba 3 oba lumu olupya luyita omuntu w'enkwe osobola otuwaamuko katono sekendi singa ziizo waliwo muyimbi munnange oyo enkwe zatwawula ku lwokutaano muteesa ekintu ku Sande n'akigamba balala waliwo akola ku leediyo oyo kyeyamaani mu nkwe namuwa kayimba kukankubira sente n'azirya amasimu n'ajjako waliwo munnabyabufuzi omu oyo tebansiba kansirike ebibiina atalamu bitale mbwe yafa kimwe wali omugaati akayimba wakayita kankwe naye Umaru kuba ndaba tekuliko kino naye mpulira oluyimba luwooma abamu mpulira eyo nti eddoboozi lyo liryo ndiwulira ddungi olina byokozesa naawe eddoboozi okuba mbw'okola eddoboozi waliwo abaga nti tugenda mu nsozi kukola ddoboozi waliwo ebikola amaloboozi bonna abaafa ku ekyo nti waliwo ebikola amaloboozi bebo boolaba bebaga nti baayitako nga yavaako okuyimba tekuliiko kyongereko kiba kitone okuva wa Mukama Katonda kitegeeza Umaru tolimu ennyimba zo zonna temuli autotune era kyova olaba mbagamba nze okudda mwana wa musajja we TV Pastor Iga yali anjija mayinja eri nga bwenkuba oluyimba bamukubira nebaza ye nti mayinja awo wennyini ani yakuinspiringa mayinja kuba bamubaga nti copy and paste yakuinspiringa mubayimbi oba kiri kiti mayinja muyimbi mulungi era nali mwagala nnyo actually gwena muyimbi wange nakati mwali mumiitizeko maaso ku maaso twasinkanako ku show y'obligato ne munyumyamu oba tewaali budde just kwebuuzaako tewaali budde twali ku show y'abibuuza concert ne twebuuzaako kati twafuna nnyo budde bugenda wala kati naye nga nze muyimbi wange gwe mpulira nnyimbira ebintu nga mpulira byamakulu mu bayimbi bonna n'abalala bayimba naye is my first tekigamba nti ne basemakula balina ebyamakulu ne balutaaya ne bakamiliyoni naye nze kale nze nga nze omuyimbi wange eya inspiringa ye Ronald Mayinja. Saawa zino wetwogerera ogambye olina band gye bayita Legacy omuntu singa ali eyo ng'ayagala kweyungako akola ati ayita mu misoso ki ati saawa zino abajja n'atusangira wano ku Vox waliwo abavunaanyizibwa waliwo department ekola kwebyo abakulembeze weebali ojja noga njagala kuligisitaringa kwegatta ku bandi mukisa ne bagukuwa music waliwo bwogoba nti bano oba styles zonna obaaniriza siina style gyengoba ne woba oyimba adungu omanya abantu baga nti temutuleetera abo music tetumukola wano biki naye gweoyaniriza buli omu buli luyimba oba buli style omuntu ali eyo singa aba yagadde okubuukinga olina manager gwabimala akola atya bw'oba oyagadde okumbuukinga nze mbimala kuba manager wange yampa authority naye nga naye waali yabeerawo naye nze ŋŋamba ye yampa limiti y'ebisale waliwo wookoma oyogera booti ti wano wookoma wano tosukkawo wano oli booti kakati industry ya music okusookera ddala Umaru nga gwe weerabawa Mukama ng'atuwadde obulamu mu myaka 5 bandi yo n'abaana okuva kati nze okusinziira bwe natandika bandi eno natandikira ku buzindaalo 2 obwa CD ebandi eno yatandika eyimba CD ne tugula ebyo ebyuma tubiguze 224 ebya live ebyo ebya gita kyogamba Umaru mulina full kati bandi omanyi waliwo abaga tuli eri stage gy'olengera yaffe Umaru stage eyo gy'olengera omanyi waliwo abantu abaga tulina bandi naye ng'ogenda otuuka kankubira ow'ebyuma kitukitegeza musobola ogenda Umaru essenyu omanyiyo ku mwalo wagendayo wasembayo mwaka ebiseera byadde era ne revival kati tubala emyaka awo omanyi maama wange ali eyo
ali awo ku mwalo. Era lumu ngenda yo nagamba omusajja oyo tuliddamu ko otugo kumulaba nga mbeera mu kibuga Kampala eyo. Ayagala ku bintu bye tulina tetulina watugaana kukuba era tewali kitugaana kutambula kuba ndongo. Kati era batulinde tujja kutuukayo neeyo. Ontegeezangako maama ne muleeta n'akulaba kuba akwagala nnyo. So kati mu myaka 5 weerabawa. Kati mu myaka 5 singa mukama tuvuze Jenesa nga tuli bwe tuti. Singa tetuva ku mulamwa nga tukyali nga abayimbi ffenna tusse ekintu kyekimu abajiri mu bandi. Bajja twogerako mu byafaayo. Kyogere ng'otunudde mu kamera. Bajja kutwogerako wano. Era abasinga bajja tunoonya abalala bwe bazze batunoonya we bazzotugira tubanga otiisa ti omanyi abantu balina ebinanga omanyi gw'oyogera naye nkweyanjulira ondabe kati naawe osinziira ku kyokwogera ekigambo nze kwensinziira nze situdde bwe ntandika ekintu nina tekiniiki zonna ze nakopa ku mukama wange omugenzi Pastor Iga. Ngenda ntolako butozi bwenti. Ntemako butemi bwenti. So kati myaka 3 bwoba otulabaawo. Fe abantu bazze wano ne betwali tusasuubira. Okabazzeho lwa bandi eno. Abatali bokka kakati ng'era naawe bw'oleese TV yo nojja n'ogitukubako wano. Era ne Shalom yankolera wali. Shalom kaweesa mume. Era naye yajja namuga jangu kubanga tetubaga nti fe wetukolera ebirungi bwe mulina okujja. Era nze ndowooza nti wali baayo era bakyajja. Abakyajja. Bajje. Olaba nange nzize. Shalom yajja n'abalala bagenda kukola ki? Era bajja tusanga. Bagenda. Ati Laaji nga tumaliriza nga tuwumbawumba. Music industry osoose n'oyogera neweekubagiza noga nti yafa. Naye nga gwe ogiraba wa ati Laaji music industry ya Uganda? Tudemu tukole music omulungi. Tudemu tukole music omulungi. Akayimba kange kawulidde akapya omuntu w'enkwe. Abantu kyebagenda mbongo bwawe mbwe ennyimba ezo tezikyatambula zitambulira ddala ze bawuliriza n'ekirala mbwe ennyimba ezo oba olina gw'okoona walikubye ng'olina gw'okubira mbwe abayimbi mmwe kasita owulira olwo ow'enkwe kitegeeza eriye yakukola obubi naawe walikubidde omu ennyimba ze tuyimba nga tulina be tukoona nkobaawo ze tuyimbira mmwe kuba naawe olinapo bangi pulezidenti ate tebamubbako papula na kato katuuliramu so Umaru gwe tuli naye nzeko Jampaata nga bulijjo ku social media kwendi nnyo naye nga YouTube channel kwogenda okusanga live yaffe no full video musajja nyaniriza bulungi wali oba otuukako n'akubuuza ebibuuzo leesa olupapula onaagula amafuta n'ebira naye talina kyangambye kirala ate musajja mulungi omanyi we tubeera eyo we tubala wali tubajajinga oluusi nga tetunaba naye nkulabye oli musajja oli mwangu oli kaamu omuntu atazzeko kuba bikonde oba odduka wansi kujja nga oli muzzi wa misango so Umaru yogerayo interview twagala kujja ku interview ng'oto okulotya musango kyo beerako ne kogamba osiibule abawagizi baffe mwenna obabulire n'ekipya n'ab'Nansikombi obatemyeko owagira bamyeziko abannayuganda Legacy Band tusangibwa wano enaakulabye ku Vox ffe we tubeera buli lwa Sande okujjako nga tulina ekivvulu naye mbasaba abali Masaka mwe tugenda kujja nga 2 bana Nansikombi concert twagitaddemu amaanyi 21 tuli Kawule Soweto ewaaba DJ Kikofiira abayimbi bangi abamuwerekedde nga kwendi bakyayise kyewa basekabira nanfuka ffenna tujje tuwagire omwana weeyo twagalize naffe ensi esobola okutwagaliza mwebale nange sijja sukako wano ko Jampaata badde Umaru mwanje osanga nja kukomawooko ate tunyumyemu ebirala waliwo gye tutatuuse bantu kibuzibu kibwasanze birungi ki tulidde olulala mwebale nnyo mwebalire ddala ko Jampaata.